olina mu Makindye bangi nnyo abalina ebibajje abakola welding ababadde balina saluuni z'okumakubo n'abafumbirako na buli kamu tubadde mu Naamu ne babasenda busenzi era ababaddeyo ndooza bafunye ku mukisa tugambe bayinza okuba bwe banga b'e Makindye baleka kubanga be banabadde balina white collar jobs abasobodde okusavinga mu nteekateeka za Naamu abasigadde bonna nibo tubadde opportunity efaanaganako bwetyo tebagifunyeemu ati kakati mwe mugera ne mugamba Naamu oba olukiiko lw'abasipiika lwazize ne positive impact ne negative impact twagenze okumaliriza tugende ku positive ebirungi twagenze okumaliriza anti oyinza okuva ng'omaze okufuna ewuzu ng'etukudde bulungi oba otuyingira mu muzikiti tosadde naye obadde omaze okufuna wuzu oba n'ofunye ewuzu yo nnungi oba oyingira mu muzikiti n'ovaamu omukka omukyafu emabega eba ekyali wuzu eba egenze naye nga watukudde wenna oba weerotolodde eba ekyali wuzu kakati n'ebirungi bifiira awo kyova olaba Allah yagamba buli mulimu gufa na nkomerero yagwo newe oba obadde osaba nnyo faza agenda okujja kuwe sakalamento erisembayo n'akusangako eyiriza alikuwa agamba omusajja ono nga gwe obadde oli mu kereziya soka kwejjusa mpozi bafuna kusani wejjusa ate oba okyasobola naffe abasiraamu bwetyo bwe tuli obadde okola byonna otola byonna Allah n'akugerera sitaani n'akukema gundi egenda okugamba tola shahada ogenda ofire ku kigambo kya la ilaha illallah ng'olina akati wano kakati ebirungi byonna Makindye bye yali badde eganyulwamu naddala okutereza entambula kuba kye kyabadde ekikulu byonna byafiiridde mu bana abatunda ebibajje bano bye baali baguzeeko omusajja n'afuna ku $1 naye n'agenda avungisa tetwakola nteekateeka kubasembeza bbali twabajjawo completely abaali badde beenyumiriza tetwakola nteekateeka kusasula bantu ku myala twamenya bumenyi mayumba mwamenya fusion bannange kakati eyo juzi babadde bampise ku mukolo gwa kutikkira omwami wa Ssaabasajja ow'emituba buziga eyo naye ne bagamba awo wabadde community yaffe saagenze kwegamba ebirungi byonna era njagala ombuulire omuntu wa bulijjo era abasigadde nga bayina networking era bainvesita ba Kampala oba ba Uganda be babaddeyo teriyo muntu yajja n'agamba nti gwe nga mmeeya w'e Makindye oba kansala oba ani tuwa abaana abagenda okuvuga emmotoka oba abagenda okusala abantu enviiri ennaku zino era byasigadde mu bo mu nsi yonna bammeeya b'ebibuga mulya nnyama ne road mayor Elias Lukwago be babeera mu nteekateeka kogende New York ne kadi ekyokulabirako ku nsonga za America Texas federal government bagamba nti twagala borders tubeke engeri tuzigula abantu bayingire wa Texas agamba temukigeza kubanga ye governor wa Texas tebatuyita tebalinda na ndowooza yaffe ne stiika nze natuuka okugenda emunyonyongo olukiiko lutandika ku Monday ntuke ku round about ngende ndabe enguudo bwe zifaanana owa poliisi n'aŋŋaana meya nimuganze meya tinedda sebo twayiza kusapoza kati okutuusa owa SFC ati bwe yajja namugamba gwe meya gwe mulya nnyama meya genda amaddu ge balina ne stiika tebasobola jjuwa road meya wa Kampala wadde meya wadde town clerk bali baagala nti ne petrol station ezaali badde zigamba nti amafuta ziganywa wano waliwo petrol station simanyi yaani eri opposite eyo ku Kalamero ekyengulu ku muzikiti bagizimbidde omwezi gumu zonna we zibadde zinywa omwezi ogwo bano abasajja balina amaddu n'omululu ye muntu alya mpaka monde kano mazeewo akamere kange mpaka fa kano mazeewo akatoke kange bwomuwenva ngasaba omumonde bwomuomumonde ngasaba enva kubanga baali badde bagamba nti badriver oba bano abayambi b'abakulu basule mu guest house ezo eziri awo nazo zifune ku kasente bazinorovetinge era bo baali badde bagamba nti obubaala bw'omu kitundu awo asonyiwe Katonda ali musajja musiraamu bukole nabana abaana baffe sibawagira banneeko bafuneyo ku muzungu osanga ayinza okufuna networking emutwala bonna babigala akafa ka fusion ako kakyanuma bakayisamu omwala si muzimbe naye cottages abantu gye basulamu ne bazikuba wansi ekigo kuliko ne mayors pala
Mayor's Party yasigaza yadde olubalaza bagirekawo lwa Mayor's Pala. So naye ekyomukisa omulungi nawandiikira abachairman abeero sittu abalala baaganye olw'ebyobufuzi naye owabuziga yampandiikidde kubanga wabaddewo ababuzaabuza abantu City Council gavumenti yagisasula ssente Mulyanyama n'azirya konze ezaaki mbu bamenye abantu meeyo abasasule baba to gavumenti bwesasula. Owabuziga yampadde lisiti eyabo abayononebwa ebintu byabwe nange be nasobodde okubojjabojja bannanga abe mu Kikalanga munenye chairman wammwe ye yabalimbalimba nti babasasula sente neziribwa kanso goyinza okusasula kanso sente gavumenti yajja ne balabalirira mwabalabako bamenya bumenya naye ekyomukisa omulungi nakutte fayiro eyo omuli ebifaananyi ebimu bye nafunye nembitwalira leader of opposition Honorable Ssenyonyi Joel era fayiro yagirisiivinze n'asanyuka nnyo yagirisiivinga ku Lwokuna baali bagenda mu gundi mu parliament mukulu mugerwa Honorable mugerwa minister wange yagitutte ne kagikonako stampu era nansuubiza nempaako Honorable Nyeko copy nempaako Machindi West Alan Sewanyana kubanga mbamanyi abo basobola okundwanirako olutalo nga tubagenze mu parliament copy nenjiwaako shadow minister owa Kampala Honorable bali mwezo lwaki bano saaba wadde nga exercise netandika nawandiikira right Honorable Nabbanja nga mugamba tutuule tulabe enteekateeka abantu bano basembereko emabega naye basigalewo aweetaagisa kuba tulina okuteekateeka ekibuga aweetaagisa tufune supplementary babasasule nakati tanzirangamu ogikuba obadde ogenda kimbuuza kati byawedde kopi n'enjuwa abaminisita n'enjuwa ki bonna tebaaliziramu kakati kanzilwaki ojja kungamba lwaki bano tewabawadde tebanzirangamu bo abantu babatunuulira mu musolo nakalulu. So bannange abeero si bammwe kansanga buziga we mubalaba mubabuuze Honorable Ssenyonyi naye mu lipooti yange n'abataddemu nti emiruka egyakosebwa kansanga neggaba eryekawuku wansi omanyiyo omuga guno ogwa soya gye gugenda bakosebwa nnyo bano abantu ab'ebintu bandemye okulondola kubanga omanyi omuntu we bamugoba akwata nnyanya ze wabazirese abamu baze mu kyalo abamu naye abayononebwa ebintu Buziga chairperson yapadde fayiro ko kwenatadde lipooti yange ekwata ku miruka gino egibuzaabuziddwa bakubyeyo enkiiko bakoze ekitolina kyogenda kukola omuntu ali munnaku bani abakubayo enkiiko abo omuntu ali munnaku tomutwalidde wadde baafu omubuulira byabufuzi nga ssente we bazireeta kugombolola baziwe ku ki baali bazibalidde batya ezokubalirira kwegamba just era tulonde bannanga abakulembeze mu bufunze naamu yajja naye ne bwe yandibadde nga yakuganyula abannamakindye abaali ba host ekyamazima tebaganyuddwa nga kyevudde nkugamba nti networking kubanga akakiiko akatesitesi kajja mu office nga kakulemberwa deputy ed mukulu Luyimbaasi akali kagenda okuzza nga wabulayo bbanga ki ngawulayo omwezi nga gumu kubanga gavumenti yasente yazitabuyise kibuvunaanyizibwa bwa KCC jabbanenya naye twasobola okuteekamu ne bajja ne bangamba tuzze n'enguudo zino ne bagamba zino enguudo ze mutaddemu tezikola musooke muteekemu press road oluva ewa Mukwano oluguka ekibuli muteekemu oluguudo olwobadde Lumbobbya nga sirina bwenjogera linnya ddene Prince Badi Lukakungulu oluyita ku Buziga izira wane waggulu ne bagamba muteekemu latitude mu Butu waggulu makini kizungu omanyi abantu tebamanyi babeera mu boardroom njagala okwebaza omulangira Wasajja kubanga waliyo olubiri waggulu mu kizungu bwali wakaseya gwanga amini gye yali abafudde State Lodge abasirikale gyonna gye bali eyo ab'embuga kati yavaayo nampa ettaka mwe abantu bagenda ne bagamba olusaba otya ettaka era oluguudo oluva wano ku mbuga ya Ssaabasajja eya Mituba 3 Haji Semmambo okwambuka waggulu paka eri ku Latitude Hotel baluye Collins. So networking y'enguudo yo yalize naye ono omuntu wa bulijjo afuna omukisa ng'ekyo tetwamufuna kubanga abakozi simanyi gye babajja abakola emirimu egya bulijjo si baana bamwe bakumakindyawo nti meeya mutuweereza abavubuka abawala abalabika obulungi olaba Rwanda yakola endagaano ne Qatar mu World Cup abaana bonna abasinga okukola mu bisaawe baava Rwanda
abaana abawala bonna abavubuka abakola mu bisaawe mu World Cup era bakola endagaano buli butebe bwonna obw'ebisaawe byonna babireese e Rwanda bye bigenda okukola ebyo ebyali bikoze luli tebakyabyetaaga babireete eno era ye Sudan fwe tugende Sudan tetukola ndagaano tulwana lutalo Kenya negana ekola business Kenya yekola yo banka ne sayo insurance fugamba bugaye bagenze kusiika chapati ate ne batabasasula America bugenda okulwana ne Iran ensi sobola okugenda okulwana nga we tuli e Congo asirongazi mufuna buli gombo kati gwe gamba twagenda okulwana ne Congo ne twale bana Uganda ze twajjayo oba golodi buli gombo la tujiwadde dwali labo utawagire tutalo twajeyo golodi oba twagenda kwana bulwana mtu ati ba video ali mugwa byerimu okugenda okulwana okunonya ADF ate n'okujjayo golodi bikwatagana wogenda mu lutalo America egenda mu lutalo nga interest zaayo tugenda kuba naye amakolero go daffe tugenda okugeddiza interest za gwanga genda gwokube febe tugenda tukoma kugenda bugenzi ati tuba mu mukwano Rwanda twajiwagira yatuwaji ne tuwagira South Sudan tuwagide bameka tuje Somalia interest za fechi interest zijirawa ensi ziganyurwemu nti buli gombolola ku sente byetu ebugaga byetu jeyo efunye dwaliro ne somero buli mulimu gwa bulijjo omwana we Makinde gwasobola okukola olwokuba mwe mwadde mu hostinga bandi badde baga meya tuwe bano tubaagala teriyo mukyala ayinza kuwagira nga tomuwanga ku musaala gwo tafunanga wadde engatto agulaba ng'ogufuna wano agololera ki naye gwe funa sente omugambe zino za waka abuuza ate zino zirango ziterese zino zizo ate zino ezo ziweereze maama ojja kulaba omukazi bwakwagala byangu bwe bityo naye mwe kyemukola mwemuwoza nze nyinimu tugenda kuwumulamu bwe tudda nkyali ne Hajimulya Nyama tugenda ku nsonga nyingi tugenda kutunulira nno naye ni ali emyaka 38 era n'ensonga endala nyingi tovaawo tukomawo